okuddamu okuperforminga mu Uganda wonna? Ekisooka nsaba okwetondera bafaani baffe abaluba events era nenjagala okubategeeza nti Luba events yategese Eddy Kenzo Festival ekituufu omukolo gwaffe era ffe tuyina ebiwandiiko okukola omukolo ogwo era omukolo gwe twakugula edirisa omukolo ogwo gwasalibwamu olw'embeera ya covid nakubeera nga basobola okubeerawo tasobola kubeerawo ntuukiridde mwami Musuuza emirundi mingi naye ate sente ze yansaba nga tezisobola kuddamu kusasula ate ng'oludde tulina endagaano yaffe tugamba okusasula sente n'ebisale ebirimu yakusaba mmeka kuno naye neewuunya nnyo omuntu gwe twateesa naye nga omukolo gwali gwa $1,200,000 kunsaba $5,200,000 ate n'aŋŋamba nti sente ziri ze namuwa zonna zaafa kati nakumuwa sente empya kyesaamanya kigendererwa nti omukolo olw'obugumu lye nagukolamu n'engeri gye gwalimu yali ayagala kugukola kyeŋŋamba mwami Musuuza nti byonna tubikola naye amazima gano ge gasinga okutukulembera mu byonna bwakeera ku makya n'agamba mu meeting gye twabaddemu yavuddemu n'agamba agenda kukaaba ateekeko ebintu awo yagenda afune ssente era kyanneewuunyisiza nnyo okulaba nga bwe bagambye ng'akaaba era nsuubira nti kati gye yagenza okufuna ssente yagenze nalabika yazifunye dda naye nga ekikulu ky'ensonga nti omukululo guno gy'ova bw'oba okwataganye ne munno nga muyina kye muggusa sirowooza nti mu bulumi bwe butyo ffenna bwe twayitamu obwa covid kyandibadde kirungi omukolo gw'omuntu okugukola shozi zonna n'ozikola nga ye tafunye ate n'ekikulu waliwo abagamba nti oba Genosale yabawa ssente ez'ebivulu ebyayika olwa covid nti oba naawe baakuwa ebya Kenzo n'oba nga wali badde obita. Nsaba kutegeeza Abannayuganda nti abantu bonna abafuna ssente tebategeka Eddy Kenzo Festival era abantu bonna abafuna ssente bapromota bayambibwako olw'embeera yaabwe gye bayitamu era gwe baawa ssente tewali yasayininga nti contract gye wayina efe gw'obanja tomubanja oba abanja takubanja ebintu bye twakola naye busente bwe baabawa oba bapromota baabawayo ku buyambi bwa bivulu byabwe naye wali tewali endagaano yafa nti tegenda kukolebwa kati kozozzaako ki kubanga yayimbye ate nga badde omuwadde injunction court injunction naye talina kuyimba mu Uganda ate nayimba ku lw'omukaaga. Nze kyemmanyi mu Uganda ow'amaanyi asembayo ye President Museveni ne kooti omuntu bw'abanga asobola okuyisa mu kooti olugaayo nze Moses sina kye nsobola kukola era nina kugenda mu kooti kugikubira mulanga kooti yo kyebeegambye era kyengenda nakyo. Kati wawaabye ekiwandiiko ky'omukolo kibataddeyo kituddiremu mu bufunze kirimu kinaki njagala kugamba bapromota gamba abategesi bonna bamaneja ekiwandiiko kigamba bapromota abategesi bamaneja abatwala ebifo nti ensonga za Eddy Kenzo oba Eddirisa Musuuza okuperforminga zigira zirindako paka nga akasonga kaffe kano ke tulina tumaze okukatereeza. Naye oyagala Sempene kazaabakuwa kati okite omuleka ayimbe. Nze nno ekikulu saagala ssente kubanga nze Eddirisa saamugulako ssente siina ssente ze namusaba oba siina ssente ze namutuma nze ekikulu kyange ne Musuuza bagiyita Eddy Kenzo Festival nze kimu kyokka kye nabadde njagala mukolo gwange naye kati n'omukolo gwange bwe guba gwakoleddwa nange ndi wano simanyi kyakola era kooti eyinza okumbulirawo ki ekiba kiddako. Tuddeko katono nnyo ng'omaliriza efuuka etya Eddy Kenzo Festival efuuka etya eyiyo nga Luba? Nsaba kutegeeza abantu nti Eddy Kenzo Festival si muntu. Eddy Kenzo Festival omukolo ogutundibwa omuntu okugukola nga bw'olaba omukolo nti nyegenyege nga bw'olaba omukolo nti isitakyeza nga bw'olaba omukolo nga yoli yemanyini ng'oli okumuguziza omukolo gwakukola kujjemu ssente so kati nze issue yange teri ku Eddy Kenzo issue yange eri ku mukolo gwange gwa Eddy Kenzo Festival. Gwagula ssente mmeka? Omukolo gwange gwe nagula okwetegekera mukolo gwange gwe nayiiya nakola festival n'agikolozzaako ki?
abanamateeka abataputa ensonga zino ndowooza era mu kkooti emisango gye giri kye banaaba batugambye kyonna kye tujja okgenda nakyo kkooti kyeneba etugambye kye tujja okgenda nakyo. Kati naye ggwe lwaki kyajja kitya n'oba nga olina kkooti order ali n'akola ekivulu mbeera ki yali awo yalemesa kkooti order? Bwe bayisa kkooti bweyisa ekiragiro kubanga ffe gye tumanyi nti kkooti yesembayo kkooti bwemala okuyisa ekiragiro ebiddiridde byonna bibeera bya muntu yalaba ayisobola okuyisamu kkooti kubaayo kuba ye alina amaanyi agasobola okusinga kkooti. Abantu abamu bamaanyi okusinga kkooti naye nga just ffe tubalaba bulabi naye kakati ffe abatalina maanyi tusobola okuddukira nze tusobola okuddukira wokka tusobola kuddukira ku kkooti. Kati oyagala wali watadde mu sente meka mu Kenzo Festival ya 2020 yayiika olwa COVID? Sisobola kugamba sente meka ze nali ntaddemu kubanga ez'ensonga zonna ziri mu kkooti, ebyokubala bingi ebya bbaana unangwe mwenge kikulu bwe mukimanyi oteekamu ebintu bya bbaana oteekamu ebyobulango oteekamu ebya drive zi TV ezo zonna zaali nsasule stage twali tuzidepositinze tuziwadde sente kwegamba ebintu bingi era nga bw'omanya ekivulu. Kati mu bufunze kubanja sente meka kale zoganze wafiirwa? Nze nno ekyewuunyisa yinza okubanga sibanja sente era nze mwami Musuuza ebbanga lyonna limaze nga muwandiikira okuva lwe yatandika okulaga nti ayagala kukola event yange mbadde simubanja sente mbadde nga mubanja kukkaanya kubanga ekyamazima kiri nti nateekamu era nafiirwa kye mbadde nga munoonyeza kulaba nga nfuna okukkaanya kubanga nze sirina maanyi ye yalina amaanyi naye kati kkooti ye neesalawo yewo bwe nebeerabye kyerabye kyonna yo kyeneegamba nze kyengendera. Kati naye mwakkaanya mutya ekikuleetedde okusalawo oba okukkooti okugamba nti Kenzo talina kuddamu kupafominga mu Uganda? Nsaba genda seguyalabika teyabaddewo